Mr. President, tuyina omwami King Saha abadde ategese ekivulu ekyotera era adde aveene emukono ng'adda kyotera ku Sande. Naye waliwo Honorable Kasolo yaganisizza ekivulu ekyo ne ba DPC ne RDC. Abasajja abo naye bubaka kiboyinza okubalekera abasajja abo. Ati Kasolo yabimanyi byakola, akimanyi King Saha ajja okuyimbayo message kiriya, naye ate wadde yaganye message kiriya noted. Yatuuse dde ekyotera. Kasolo muje tonna kawulira kawulidde akayimba. Kayimba Kasolo muje katunyumira kati. Kyotera yonna kakuba okwetoloola eggwanga. Omwana Kabaka nambe Kasolo muje ansobedde. Kakati ono Kasolo muje amazeewo ebyaffe. Kasolo mumulaba mumanyi mugagga. Asula waffe eno Bujuuko ndi wawali ebbira. Kasolo alowooza asula wali. Kasolo asula Bujuuko awalina street namba. Sente ya muwa musolo. Mukola kyamaanyi okukuumirawo omusajja. Naye ng'ebintu ebyo munaabituulako ne mukkalira nga tumanyi ne webiri. Gwolowooza tetukumanyi muganda wo simanyi ono yasiini. Azannya matatu oba oyo ate oba kiki. Kasolo amuwa ssente. Genda ozannya alina ne Makex mpya takola ali anywa. Abakazi akwana. Muganda wo. Tumukubireyo eri omutwe gy'azannyira matatu. Kati mutukwate empola. Omusajja mumuveeko ate ekivvulu kyakubeerawo. Ge Kasolo neighbor. Nekali kacoofa togabye. Kayina essomero ewaffe. Tubamanyi. Kakati mujja kutuwulira. Okay. Bana Mr. President, obubaka bwolekera abantu tumalirize. Ebisinga mbyogedde okujjako mbaagaliza okuyita mu nnaku enkulu entuufu nyinza obutaddamu kulaba. Naawe nkwagaliza olunaku. N'ekirala musabire ennyo pulezidenti waffe kubanga mu Buganda wano kati kintu kigenda kunyooka. Era nakimanyirawo nateetaawo. Kati ndowooza kikopo kikaaba. Abantu bakubiddwa embale okuvuganya mu Museveni. Kakati tusabire pulezidenti waffe kampeyini zino zigwe tumulonde mu Museveni 0. Nze kyennaaliseyo bannayuganda 0 Museveni Bobi Wine buli wolaba Mbuleera tiikinga Mbuleera. Ababaka be tetwagala yadde n'omu tetwagala bonna twala. Ndowooza mbamaliriza ne bwe ngenda. Mr. President yazannyo neyanze. Kyakabi twegweko. Kale Mr. President.